Mbalamusiza nateera ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Webale kuneegattako. Amannya nze Bolton Serunjogi. Omulamwa gwa leero oba ekibuuzo ky'olwaleero, omanya otya okwagala kwa Katonda? Oba tumanya tutya okwagala kwa Katonda gye tuli? Olunyiriri olumu oluli mu Bayibuli olumu ku nnyiriri ezikyasinze okubeera famous. Olumu ku ezo ennyiriri ezikyasinze okumanyikwa lwe lunyiriri oluli mu kitabo kya Yokaana essula ya 3 olunyiriri lwa 16. Lugamba bwe luti: kubanga Katonda bwe yayagala ensi, bw'atyo n'awaayo omwana we omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme kuzikirira, wabula afune obulamu obutaggwaawo. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Katonda yatwagala nnyo, bw'atyo n'awaayo omwana we omu bw'ati Yesu Kristo, n'ajja ku nsi n'abeerawo obulamu obutuukiridde, n'awaayo obulamu bwe n'afa okusasulira ebibi byaffe, tusobole okufuna ekkubo eridda eri Katonda. Kuba Yesu Kristo yagamba, nze kkubo, nze mazima, ate nze bulamu. Teri muntu yenna ayinza kujja wa kitange nga tayise mu nze. Okwagala kwa Katonda tukulaba nga tuyita mu kirabo kye yatuwa ekya Yesu Kristo. Ekkubo okudda gy'ali, ekkubo okusobola okumutuukako. Olunyiriri nno olulala lwe tusobola okutunuulira lwe lunyiriri oli mu Genesis oba olubereberye essula ya 3 olunyiriri lwa 14 ne 15. Wano Katonda waasuubiriza abantu oba humanity n'atusuubiza okujja kwa Yesu Kristo. Wano omuntu yali yakamala okwonoona era nga bafuna ebibonerezo byabwe. Mu nnimirawo Katonda bwe yajjira n'ayita Adamu ne yeekweka. Adamu n'agamba, mbadde ndi bwereere, ensonga lwaki neekweza? Katonda n'amubuuza, otegedde otya nti oli bwereere? Walidde ekibala kye nagamba nti tokiryanga? Adamu n'agamba, omukyala gwe wampa yakimpadde n'enkirya. Eva naye n'agamba, omusota gwe gwankemye. Mu ssula y'E14 Katonda nga akasinga omusota yagamba bw'ati: Mukama Katonda n'agamba omusota nti, kubanga okoze kino, okolimiddwa okukira ensolo zonna ez'ewaka n'ez'omu nsiko. Oneekululiranga ku lubuto lwo era onoolyanga nfuufu ennaku zo zonna ez'obulamu bwo. Olunyiriri lwa 15 lwe tulina okusinga otteekako essira ennyo. Nteeka obulabe wakati wo n'omukazi, ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Paati eno eddako ya mugaso nnyo. Ezzadde lye linaakubetentanga omutwe. Ezzadde lye linaakubetentanga omutwe. Naawe onoolibojjanga ekisinziiro. Wano nno Yesu Kristo waasuubizibwa. Omwana w'omuntu alikuwangula lumu, alijja n'akuwangula. Olimuteekako obulabe n'ate ye alikubetenta omutwe. Kati awo nno Katonda ng'atusuubiza. Awo wetusooka okufuna mu Bayibuli wetusooka okufunira okusuubizibwa kw'obulokozi, okusuubizibwa kw'oyo alijja n'awangula. Olunyiriri olulala tuyinza okutunuulira okulaba okwagala kwa Katonda lwe lunyiriri oli mu bbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abeefeso.
Abefeso essula ya 2 olunyiriri lwa 4 n'olwokutaano. Abefeso olunyiriri lwa 2 essula ya 4 n'eyokutaano. Wagamba we wati? Wagamba kyokka olw'okwagala kwe okungi n'ekisa kye ekingi, ne bwe twali nga tufiiridde mu bibi byaffe, yatufuula abalamu awamu ne Kristo. Mwalokolebwa lwa kisa. Essula ey'okuna kanjiddemu egamba kyokka olw'okwagala kwe okungi n'ekisa kye ekingi, ne bwe twali nga tufiiridde mu bibi byaffe, yatufuula abalamu awamu ne Kristo. Mwalokolebwa lwa kisa. Nti mu bibi byaffe twali tuli bafu mu mwoyo, wabula okujja kwa Kristo ne ssaddaaka gye yakola twafuulibwa abalamu mu Kristo olw'okwagala kwa Katonda okungi gye tuli. Twalokolebwa lwa kisa. Kale nno bwe tumanya okwagala kwa Katonda gye tuli. Okwagala kwa Katonda gye tuli kungi nnyo, nti ne mu bulamu bwaffe kati nga bw'oli wano, singa oba nga towangayo bulamu bwe eri Katonda, obulamu bw'okyalina wano kwagala kwa Katonda, tayimu agikuwadde era akugumiikiriza kyaddaaki osobole okulaba okwagala kwe odde gy'ali. Kansuubire nti vidiyo eno ejja kuzzaamu amaanyi era erina kyekuyigiriza ku kye tusomye ne ku kituyize olwaleero. Mukama bankuumire, mubeere bulungi. Tunaalabagana mu vidiyo eneddako. Mweraba.